Semberezo okutya n'obutamanya basobola kutuuka ku mwoyo gwange yadde batuuka n'omubiri saagala mutye temubaako na kye mutya omwoyo gwange tebasobola kugukwatako basobola okuzanyira ku mubiri gwange amazima gabeera mazima obudde bwonna tujja kugumiikiriza tujja gafuna era siraba omuntu yenna atidde olw'okutulugunya omubiri gwange omwoyo gwange tebasobola kugutuukako yadde dakiika n'emu considering the submission, Yemera Echigo, Ram Selingi, Ramwami, Simuji, Katinga Mazmatera, Yakusura, obeying a put, Nadiane Sabi. Both parties are put in their submission and I have to look into it. Decided Tadeyo Okusaba kwayo. But what I know, I've mentioned so many operations here, I have to go and sit down and look. What I know, Gende Tule, Etunide, Okusaba Kwantu Tawendi, no Physical Avenue. I'm right here at the earlier days that he's praying for. Maybe I give you an earlier date. Instead of 10 seconds, I'll give him the 15. At least, 9. Ekigo ku prison enkyera waliyo session. Why are you allowing them to sleep on the floor? Prison. Nti olunaku olwaleero tetusobodde kufuna nsala ya kooti ku mbeero ya muganda waffe gye twateekayo. Kitukubye wala nnyo nti kooti tesobodde kuwa nsala ya leero olunaku olwaleero so ng'ebintu ebibadde binnyonnyolwako by'amateeka naye sijja kugivunaana nnyo olw'okubanga ekyalina okukola ensalawo yaayo era n'amateeka ge nasoma tegakola kiteganzikiriza kukola kintu kifaanaganako bwe kityo so nsuubira nti kaseera akatuufu kooti egenda kusala mu mbeera entuufu. Lwaki nyina essuubi lingi nnyo mu kooti olwaleero newankubadde kale ebisizaamu bubi olukubanga tesobodde kusala leero kuba nandisuubidde nti mu mbeera entuufu bwe liri eddembe ly'abuntu lye tunyonnyodde mu kooti ne tuemphasizinga ne tukakasa kooti nti eddembe ly'obuntu lyenkanankana eddembe lyabwe bange lyenkanankana n'eddembe ly'obulamu right to life. Twandisuubidde nti kale kooti yandituwaddemu essaawa nga 2 nekomawo neyo ensala yaayo naye kooti tesobodde kikola ebadde esaba wiikisi 2 netubeegayirira n'atuwa wiiki emu so tusuubira nti bw'anaaba akomyewo ajja kuwa ensala entuufu. Lwaki state ayogedde bingi ebyokugamba nti honorable Kiyaga gwe baleetanga omujulizi takakasizza nti mubaka wa parliament ekyo mu mateeka kive kuba omuntu yenna okubeera omubaka wa parliament teyeetaaga na ID okukakasa nti mubaka wa parliament. Olunaku lwalondeddwa n'akubwa mu kyapa kya gavumenti kye bayita gazeti ensi n'ensi ziba zimaze okumutegeera nti mubaka aba takyetaaga ki ID. So kibadde kya nsonyi nnyo era kibadde kyennyamiza state omulamba akolera empiki mu constituency y'omubaka okusituka n'agamba nti omubaka si mubaka wa parliament tekibulikikazi. I can't imagine it. Simanyira bwenyiza kinnyonnyola butya bwe kimpulikikidde matu z'obujulizi okakasiza ddala nti omubaka mubaka. So kooti webange ebadde tekimanyi nekyo nakyo tukikoze ki tugiraze. Boogedde n'ebirala ebikwatagana ku makaage nti bati ayinza obutadda naye omuntu gwe twogerako omukulembeze wa district ate yamaze n'okugyayo empapula endala agenda kwesimbawo mu kitundu ekirala ng'omubaka wa parliament
Mawokota South. Kati omuntu ali ku level eyo toyinza gamba nti agenda kudduka adduke wa musajja wa kuno amakage gali kuno ainako omukyala ainako n'abaana so tuyinza kumusuubira nti agenda kudduka ne bw'otunuulira embeera y'omusango nga bwe gufaanana si gwe musango ogutiise ennyo kuba ekibonerezo si kyamaanyi ate era teyaguzza era ayagala abeewo akakasa ensi n'ensi nti bino ebisango bijeetegwe ne baba nga baleeta bujulizi leero nga buggwayo bwonna lumu twagala gusalwe gukole ki guggwe erinnya lye libeere cleared agende maaso n'okuba kampeyini ze agende maaso n'okuweereza abantu be mu mbeera ennungi. Omukulembeze wa disitulikiti ya Mpigi LC5 wakati mu kunyolwa ennyo kooti bwegambye nti egenda kuwa okusala kwayo mu kisibiri okuva n'olwaleero asabye akazindaala era naweebwa omukisa okwogerako eri kooti n'ategeeza omulamuzi nti munnange nyamba atirisi gyosalewo leero oba enkya mu kooti mu kkomera eri gyensula nsula ku seminti nyigirizibwa siri mu mbeera nnungi era ffe aboogeddeko naye akunnyonnyola n'agamba nti mbutuufu siri mu mbeera ntuufu era nga tugenda kuteekayo okusaba kwaffe ku prisons bamwekizamininge tutabire ddala oba ali mu mbeera ki mu mbeera ntuufu kwegamba annyonnyodde ng'olabira ddala omuntu ali mu kunyigirizibwa ng'olabira ddala omuntu ali mu bulumi era abadde mu kooti ffenna nekitukola ki nekitukwatako era ndowooza kooti kwesinzidde okusalako ki wiiki ennamba kuba ebadde egamba nti ruling bagenda gituwa mu kisibiri naye omulamuzi n'akwatibwako kale tubadde twagamba nti at least weekend naye n'agamba no mujje wiiki ejja ku lwokubiri yakwewuusa okubeera nga abantu basoma ate ne basoma ne gavumenti neeteekawo omutemwa ogubayamba okukola emirimu gyabwe naye ne batagikola. Ekisookera ddala kyabwewuusa okuba nti oli akola mu disitulikiti y'Empigi naye nga tamanyi na mubaka atwalawo kiba kyabwewuusa naddala eri abaana baffe abali mu kusoma kuba abaana baffe basoma batwale emirimu gy'abo abantu betulaba mu makooti n'ebiri awo naye n'ekirala kooti emuwa mandate okugenda okuverifyinga bw'oba osobola okugenda okuverifyinga status ya faama eyazze okweyimirira omuntu ate oyo gwe bagazeetinga mu kitabo ky'eggwanga lyonna then bazze wano okwagala okukozesa ekyo kibalaga nti omusango gwa Honorable Ssejjemba guli political kyova olaba era baleetayo political reasons okwescapinga naye kya buswavu nti ekintu ekiri political bakireeta wano kyenjagala okubatega biri political ababbye sente nyingi batambula ne President Museveni every day naye babawa n'obukuumi n'emmotoka ezibakuuma n'abapoliisi kakati katulabe feeti y'akakadde gyetuusa ffe tetujja kugonda lwakakadde tuliwo okulwanirira ate era obeera ne mu office bw'oba ng'osobola okuteeka eddoboozi abantu ne bawuliriza nti oyo mu recommend nze afune omulimu nakyo mukikole because babikoze ekyo njagala kubeera open ku kyo kubanga baagala okutusuppressinga ne wano Ssejjemba wayina mandate okubanga recommending omwana w'ekibanga omwana w'emusa omwana w'ebuwama abeere nga takyayina mandate eyo no tugamba nti omuntu yenna gwe bawadde office asobola okukola recommendation eri omuntu okufuna omulimu ababulabi nti Ssejjemba si mumenyi w'amateeka naye poliisi n'ebiri wano musobola okulaba ebyokwerinda naye gwe bw'olaba musango kyoguli wano ogwetaaga nti mutujju tuli ku issue y'akakadde naye ejjisaayo ate ne bayonoona obukadde ng'ate abantu baagala obukadde obwo bugende mu ddwaliro issue y'akakadde kamu naye esente ezisaasaanyizibwa okumakinga sure nti omusango gw'akakadde ate gufuna obwenkanya ate bakozesa billions kati kikulaga state of a rotten state gye tulimu. Honorable Alex yegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament ku Kadiana National Platform mbaddewo mu kooti okugoberera ebigenda maaso mu musango guvunaana Honorable Ssejjemba Martin nga naye ekisinza okuneewuunyisa be muwabi wa gavumenti okugamba nti Honorable Hilary Kiyaga memba wa Parliament mu kifo kino kooti mweri tisi mubaka wa Parliament era teyaba bemukakasanga memba wa Parliament nze no mukulaba okwange okwawamu kino ekikolebwa ku Honorable Ssejjemba kya byabufuzi kya kumulwana lwa byabufuzi tewaliwo nsonga ndala yonna era twagala obukakafu obujulizi bona buno obumuluma ku musango guno buveeyo bubera weebuli naye oba tebuliiwo tusaba buli yenna akwatibwako yenna abadde involved mu kino abeeyo etondera eggwanga
ffe tujja kuyimya ne Honorable Ssejjemba mu mbeera yonna okutuusa ng'obwenkanya bulabise. Sigadde Makanga Alex. naye gwe batuddemu